Zeyo ku kanisa eya House of Prayer Ministries International ku Kananland Makerere Chikoni okumpi n'ekibuga Kampala. Eno kubadde kusinza kwa bugumu okulembeddwa omusumba Alozias Bujingo. Ayogedde bingi naye bimu ku byo agambye nti kikulu nnyo omuntu obutamala gagaya mirimu gy'akola n'agenda nga atambula butambuzi bw'atyo ogenda okukakana nga talina kigendererwa mu bulamu. Kabadde kaseera kasenyu na kutendereza mutonzi nga bakkiriza ku kanisa ya House of Prayer Ministries International esangibwa Makerere Chikoni ku Kananland bakomekereza ennaku 14 ez'okusaba n'okusiiba. Yesu yanfuukira eddaala sirimweramira sirimusuula ku ssaawa zibadde mu kagezi emisana omusumba Alozias Bujingo n'alinnya ku kituuti olusaala n'etandika. Mugambe ekitiibwa kyonna kitwale, ekitiibwa kyonna kitwale. Mugambe ekitiibwa kyonna kikyo Mukama. Obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo Yesu. Wadde ng'enkuba ebadde ettonnya bwesirisaamu kyokka kino tikirobedde bakkiriza genda mu maaso na kutendereza mutonzi waabwe. Abisumululwe! Abasuubuzi bakole! Emisolo gikomewo! Sabira ddala mu linnya lya Yesu to recover everything. Wakati munnamungi w'omuntu omusumba Alozias Bujingo avuddeyo n'atangaza ku by'emmotoka kika kya Range Rover ebadde biyitiŋŋana mu mawulire. Muyise kumwebaza nti tali selfish. Abantu balowooza nti emmotoka nandibadde ngiwaye naye bwe namwebuuzaako nakkiriza egende mu mikono emirala. Emmotoka ya sente nnyingi tetwagigula, kyali kirabo. Ne tulowoozaamu nga bwe tugireeta wano nga tukyasonda sente za Pentagon tusasule emisolo miliyoni 10 n'okusoba nga si kyamagezi. Wangi kiriziganya nti ekirabo tekiba na muwendo, omuwendo gwakyo omutuufu naawe kukifuula kirabo eri omulala. Era mu wiiki singa 2 betwagiwa bajja kuba bagituusiza mu Uganda nga yaabwe nga si yaffe. Naye essanyu liri mu baana ba New Chapter tolirootangako. Abaana bayimba ne bapatikana ne bakola batya mu Uganda bw'oba n'ekirabo weetobako wekka. Ekyatukoze obulungi nti ba New Chapter tebasabira mu House of Prayer. Gye basabira si mandate yaffe okwogerayo, naye ffe bwe tuba tunaakola ekintu tetufayo kuwa gy'osabira, tufayo kwaniga obakkiriza. Asibiridde abantu entaana n'abasaba obutagayala mu buli kye bakola kubanga Katonda wakubatiramu omukisa. Kolanga togayala. Kolanga togayala. Yiga nti ovunaanyizibwa ku bulamu bwo. Manage your life. Buli omu mmwe manager. Otandikira ku bulamu bwo. Katonda agenda kukulembera atereze ebifo ebitali bisende, agenda kumenyamenya ebisibe by'ekikomo, atemeteme ebisibe by'ekyuma ng'omulaze nti you can manage your life. Wakati mu kusaba kuno era omuyimbi w'ennyimba ezitendereza omutonzi Ambassador Tony awadde obujulizi ku ngeri Katonda gye yamusimatusaamu amagombe. Yafuluma dduuka lye wakati w'okusala okutuuka wali emmotoka ye n'agwa ku gavubuka agatayagala kukola ne gamukuba okumuttira ddala. Oba bamukubisa amayinja ga minzaani oba bamukubisa ki. Twagenda ensambya okumusabira okumuwa support yonna nga bwe kisoboka nga kyaki, naye nga obwongo bwetaaga kubulongoosa nga takyalina kyategeera mu nsi. Naye Katonda ono gwe twakkiriza abange wa byamagero mu linnya lya Yesu. Mukama yebazi ddala kusima musumba kubanga nze ndikyamagero. Tumule eri mu kamera n'abaakukuba kwe bali balowooza wafa. Nze ndikyamagero kyolaba wano ekiyimiridde e Kanani. Mukama yebazi.
oba tewandabako oyinza obutakkiriza naye osobola okutegeera nti waliwo Katonda akola ebya. Kuno kwe kubadde okusaba okwasanda okumekereza ennaku 14 ez'okusaba n'okusiiba wakati mu kwetegekera olukuŋŋaana olwa Good Friday. Bifundikiddwa Eric Sebalamu ku lwa Salt TV Omunnyo.